abatulaba abalungi amanya Norbert Events omukyalo ono gwe mulengera mabega kaawo yabadde mu katambike mwalabye akagoyinze viral nange nakakolamu. Omukyalo ono y'omu ku bannayuganda bali patriotic kwebaza bo bali kwagala mulimu gona kwagala nsi yo. Omukyalo ono abatana bakulaba katambyako mu kanoonyereze enkuba yali etonnya naye nga ali ku mulimu gwo kusigala nga ali mu kwera mu mwala. Evidiyo nasooka gira musajja agikola mu luzungu nenjijjayo nenjiteeka mu Luganda abantu baffe bagitegere bulungi. So nkwebaza sooka okwate mu bugalo bwa Norbert Events. Kati mu ngeri y'okumwebaza n'ekirabo nga bwe nasaba Bannayuganda nti omukyalo ono tusaana tumusiime nze nkuleetedde embuzi yiino. Embuzi njimuwadde. Kati ate sigenda kukoma ku mbuzi n'ebbaasa. Kaakati munnaye bali babitekisa ebintu bagenda ate bitwala mu kugula nnyaanya. Nze nsiibye Bannayuganda bakola ngate ne sente sinafuna government tenamba sente ate nkusuubiza ngenda kukwongera. Obeera ludda wa? Ya Kiruddu. Tamanyi bulungi na Luganda obeera Kiruddu? Yes. Tugenda kukolera ne business. Yes. Era Bannayuganda mu abandaba ng'olina obusobozi ng'oyagala okutuukirira omukyalo ono tumuyambi. Togenda kuva mu mulimu gwo gwakwera naye ng'obeereyo ne business ye ey'ebbali. Oba oyagala kutunda manda, oba oyagala kubeera n'obudaala bwo obwa chapati, tugenda kufuna artist capital wa milioni nga 2 ofuna ekyokukola. Byebyo byenyiza omusuubiza. Ate n'okwebaza bakama baba 7 Hill nammwe mwebale okubanga ne KCCA bongerere ddala ne contracts n'ensava n'enguudo empya baba we mukole. Wandiyagaddeyo ki ky'owulira ky'oyagala ekirala? Kizibu ki ky'owulira ky'olina ekitonotono nga kisoboka mangu kubanza siri gavumenti? Oneebaziza bwebaza. Kale Mukama akuwa omukisa. Amen. Asiimye. Banaye mutuuleeko. Bamama bange abalungi musibye mutya? Ndabamu ne bassebo. Sibakyala bokka? N'abaami mulina? Naye ate temwewasiza ku mirimu. Bamuba mulina gye muva. Amanya nze Norbert tuyizire naye abasinga bamanyirira Norbert Events. Omulimu ogutali musomerere ndi mutegesi wa ndongo. Naye omusomerere ndi musomesa. Era nina masters degree ndi mu busomesa. Naye okusomesa nakuwummuza. Nadda mu bya kiyaaye bya ndongo. Olaba abantu abamu batulabeyo ne batategeera bulungi. Naye degree zo 2 omanyi kisegezo ziwummuza wali. Kiregeza kyewagendamu oba okyagala. Naye ku lwaki nyimiridde wano nzize kwebaza mukyalo oli munnammwe. Akatambi yagoyinga viral. Naye ate ndowooza tannaba. Tugenda kwongera mufuula wa kabi. Ate ekirala ndowooza mu ngeri y'enjawulo nammwe ttiimu ekulembera abakulu bano. Kati omuntu bw'atyo bw'aba yeesowoddeyo mu eyo sitayiro nammwe mumwelevatinge mumulinyiseeko amadaala so that can motivate bano abalala nabo okukola ekyenjawulo. Waba abadde ku level y'okwera kati mumufuule supervisor. In fact ndagidde bakama bamu omukyalo we bamufuule supervisor. Naffe katukole ogwaffe nga promoter naye kanyongere mu promotinga ngenda mukwata ngenda mutwale wa minister Honorable Balamu musuubiza era Honorable Balamu eno message yo yegwe mu government omuntu gwensooka okutuukirako amangu kuleetera omukyala yakoze ekyobuzire enkuba yadde etonya ng'ayera twagala tumufuule sita mu Uganda ngenda mukuleetera nawe oyongere omukwatirako ngenda muleetera Ajati Adija Namyalo ngenda mutwale wa Ajati Adija Namyalo nawe eno message yo mu Uganda wano gwomu ku bensinga okumanya abalina omutima ogw'ekizadde omukyalo ono ngenda mukuleetera yabadde mu kwera luguudo abakesise tebanafuuka nnyo bakyali bange naye nja kufuukulaba nga ntomera office ya Idi sina office gye sobola kutuukamu mu Uganda poze ya President Museveni erikoze appointment yo nzibuzibu naye nayo ngitomera naye lwakuba banzijako nnyo ku list ya appointment bamanyi nja kulasana bingi naye wasigadde nja kufuukulaba nga nange omukyala mutunda mukole nnyo
message endala gye njagala okuweereza abakulu bano anti ngamba bali abatulaba. Abantu bano bakola omulimu gwa ttende eri eggwanga lyaffe. Naye omusala gwe ntegeddeko omutono gwe babawa saba babongere. Babongere kyemmanyiko ekitono ebiseera biri omwami Lukwago yali asinga obbalwanyisa oyo yagenze. Omwami Lukwago ng'abuzaabuza naye ate bwadda mu ofisi ateesa n'abakulu nga mwabalaga nti ali kusaidia mu ekizibu kye twakikoze eki. Era sebo omulodi omupya yazze yadde oli wa Nuupu nkulagira mu ofisi byoba otandikirako okukola abantu bano nga ng'omaze okulayira banga bwe bafuna kakaaga babongeza ate si babasoke babateeke ku mutwalo mpola mpola. Awabi soke tutambulira awo ng'ate bwe tulinda Pulezidenti Museveni addemu yeesimbewo 2-3 mugumu ate tubongere. Si bwe kiri wakati ekisanja ky'Omuseveni mwakimuwadde kati engeri y'okubaddiza okuddiza guba mwoyo babongereyo 10,000 awo. Kati ekyo bwe kinaggwa neno nga ndi mwogezi ekyo bwe kinaggwa tumukiriza dde 2-3 mugumu awo tumugambe nawe kozze twongere omutwalo mulala tuwerere meka. So byebyo byenyinza obbasabira for now. Naye ekirala engeri gye ndi mutegesi wa bivvulu sebo nange mbasuubiza kati eno egenda fuuko emu ku kampuni yange n'abaninayo akalimu nja kusookeranga wammwe nkole ne ttiimu yammwe. Sebenihiru Makindye kubanga emirimu mingi tuba twetaagisa ttiimu nga mmwe. Ekisaawe shonga ziwedde shonga zinaabaawo bingi ate kumwe n'abayeera abakyala abalina obulimu bwabwe obutonotono basiika chipusi kuba kimanyi mwemuli basiika chipusi basiika nkoko nja kuba wange emiddala ku bwereere. In fact kyetugenda okukola ziba promota bannange ne waba Abitex gwe tutakolagana bulungi naye ne waba ayina ekivvulu sobola okubasabirayo at least emidaala 5 numa y'abantu 5 bakola. So bwona uyangayo ekivvulu kye balanga kasa kibanga tekiri mu Serena nga tekiri mu hoteli tezitukiriza kufumbirayo byakulya ne kasa zibanga ziri mu bisaawe gonga onnoonyanga ne kakati nange nga mmaliriza njagalayo maama omansabireyo mukisa. Maama nga amanyi maama nga musabi temwinayo musabi wano. Gololo omukono mpere onsabire omukisa nange ngenda tenze mbavireko awo. Jangu maama onkwate mu saba ate kati gwate omusiraamu nga needi yabadde yajjo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kuli a'udhu birabbil nasir nasir mani jari waswasil nasir min shaytani waswasil. Amina. Amina. Kale mubere bulungi. Dr. Kapafu International Worldwide President w'emigotteko mu ggwanga Uganda n'emirirwano ne rivuga olwaleero nno tuli mu kamwenyo kubanga omukulu Nobert event atukyaliddeko wano ku 7 Hills e Makindye nga bwe mukimanyi nti tuli basajja abeera enguudo za Makindye saako n'ekibuga kyonna mu style ez'enjawulo mu drainage saako ne mu kubeera nga tulongoosa ekibuga. Olwaleero tukyaliddwako omukulu Nobert event n'atuleetera embuzi ne yeebaza n'okwebaza omukyala oyo yayera mu nkuba gye buvuddeko ya trending ennyo wa 7 Hills n'atuwa embuzi era n'amulekera n'ebbaasa. Kati nno mwe Uganda abali eyo abalaba omukyala oyo temuzikiza ebyaddala nti ffe tuli bakulembeze abakulembera abantu abo abeera naye embeera teri ku muzuuli okitegeera kubanga salale yabo ekyali nti ayera mukimanyi afuna nusu kakaaga. Kati yenna asobola okudduukirira abo abantu b'owansi naddala abalongoosa ekibuga osobola okukontakitinga ofiisi yaffe ya 7 Hills e Makindye eri oloovalova ku mutimbagano kweri ofuna endagiriro nobeera nga naawe newobeera na gambutusi newobeera na bikozesebwa ki nti mu kaseera kano ebikozesebwa bye tulina tebisobola kumalayo nga bwe tuba tubyetaaga
kitegeera nga wemanyi nti financial year abatanafuluma obimanyi ebyo byonna ebibeera mu financial year naye nga gwe omuzira kisoolyeyo kuba twagala eggwanga erirabika obulungi ekibuga ekirabika obulungi enguudo ezirabika obulungi totambula ng'osuula kasasiro tokyafuwaza kibuga topakinga ku wokowe kwegamba ekibuga kibeere nga kigazi nga buli omu akyegazanyizaamu ate nga ekibuga kiyonjo kati gwe naali eyo oba oli bweru wa ggwanga kyonna ky'osobodde kubanga bw'otuyambako oba oyambye eggwanga nti wheelbarrow ebitiiyo ebikozesebwa gloves raincoat nti bye tulinawo weebiri naye tebimala twetaaga ebisobola okukuuma abantu abo naye n'oyita ku luguudo ng'emmotoka yo akasumali tekasobola gifumita mupiira kuba baba bayezeewo okitegere kiba kisuuliddwawo nga kivuddewo yonna gy'oli ye Norbert event akikoze kati naawe ali eyo osobola okutwegattako ne tubeera ng'ekibuga tukiyonjeza wamu nga tukikuuma yamman. Ayogedde ku nsonga y'okubongeza omusaala. Ensonga y'okutwongeza omusaala eri mu pipeline era nkiwa nti mu financial yeeno abantu abo abayeera abagogola emyala abalongoosa ebimuli bajja kuba bongezebwa ekyo tuli sure nti mu financial yeeno bagenda kuba babateekako kubanga ababadde bafunira ddala akasente ate Uganda bwe yatuuka akasente akatini ako kaba tekamalaayo kitegeera omuntu omanyi alabirira ekibuga n'okitamu nga kiri smart naawe oba olina omusoosowaza okitegeera abantu bano nze kyenyinza okugamba mbasabira Katonda abakuume nga balamu banyumirwe nabo ekibuga kyabwe ate bakulaakulane kyekiyinza okubanga esala yange enkulu kubakuuma nga balamu n'ekibuga babeere nga nabo bakireetera okushayininga.